Bruno K bamwabizza surprise ebizadde ebipya bizuuse ku nkuba kyeyo gwe battira mu Egypt so nga te antikaduuka atabukidde ba tiktokers toseetuka birindirire mu bujjuvu. Je baleko gye mutussako engalo mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mbebaza olw'obutakuwa kuntegeranga matu nsaba Katonda abasasulemu ekisinga obulungi mu budde bwammwe bwemmala wano eno ng'ate bambi mumpuliriza basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuzza amazaalibwa olunaku olwaleero happy birthday to you so ng'ate mmwe bambi abafiiriddwa abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuza emirembe agiramuza ekisa bw'atyo agumye emitima abakuba b'enganda saakate n'ab'emikwano gwe yakanneeyungako essaawa eno yennyini olunaku olwaleero nyongera okujjukiza nti amanya ayinza omumbeja Aisha Nassolo era nga butereevu wanene okufunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna bawano saakate n'abo abali wabweru w'eggwanga mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale bambi ngenda kusaba subscribe ng'ateekako akadde butereevu tojja kubeera ng'ate wejjusa era ng'obusakumayira budde ngenda kuba ate ntandikirawo n'agandese essaawa eno yennyini era nga munnange ngenda kuba ate ntandikira ku mwana mulenzi Bruno K munnange ono ebintu ate ebigenze maaso n'okubeera ng'ate bimwonoonekera okuva we bamukolera surprise mwana muwala yavaayo nga amanya ge ye Inidi era nga kadama okuva ate mu ggwanga erya Saudi Arabia n'amukubakawo surprise ffenna bye twategera obulungi ng'ayita mukyalo oyo Hope Shifa owewunyise omwagalwa gwo munange okuva ku olwo bakadama bazzenga bajjayo enjala eri mwana muwala oyo nga bagamba naye bannange bakadama mwabakikogamba bingi nnyo bye bazzenga babeera ng'ate boogera kati no munange tuukidde olunaku olwaleero waliwo ate mwana mulenzi bw'ati avuddeyo okuva te wali ku mukutu ogwa TikTok bw'atyo n'ayassa ebyama simanyi oba bituufu oba bikyamu wabula ngenda kuba nkulekerako vidiyo eno gwe nga gwe weejajingira okusinziira ku ki ky'ogenda okubeera ng'ate okola ki owulira wabula nga ye mwana mulenzi ono agamba nti baamugula nti bw'atyo Bruno K yamugula okubeera ng'ate akola ki kwegamba amuwa ku magezi nti alina oluyimba lwayagala ofulumya nga lukwatagana ku bakadama so bw'atyo mbu n'amusaba amuwe ku magezi kikyayinza okukola okubeera nga ate oluyimba olwo lukola ki lutambula mwana mulenzi oyo kwe kumuwa amagezi mbu afuneyo kadama wo bw'ati akole ki amukolere surprise naye nga byonna bapanze bipange so munange mwana mulenzi azze n'aleeta bwino simanyi oba bituufu oba bikyamu wabula gwe ngenda kuba nkulekerako vidiyo butereevu ogende maaso n'okubeera ng'ate ogyekanya so ng'ate n'emabega kaawo najja bambi nenkutuusaako omukyala amanya nga yina mazzi mmire nga wekyogerera bambi omukyala ono omugenzi yagenda kola mu ggwanga lya Saudi Arabia wabula bakama be ne bamutwala mu ggwanga erya Egypt era nga bambi ono eno gye baamutira kati no munaye tubadde twebuuza omwana ono yafa atya omwana ono yafa atya nga audio nnyingi ziyitiŋŋana paka ate munnange we twategedde ekituufu omwana ono baamutta batya ye abaffe kiki ekyamusa ngenda kuba neyo vidiyo butereevu ngikulekerako ogende maaso n'okubeera nga ate munnange obyekanya wabula nga banaye twongera okusaba omwoyo gwa munnaffe oyo bambi Katonda agumuze emirembe era bw'atyo agulamuze ekisayongere okubeera ng'ate agumya emitima abako ab'eŋŋanda saakate n'ab'emikwano so ng'ate n'oluvannyuma ngenda kuba ate era nkulekerako vidiyo ya antikaduuka ajjiddeyo ba tiktokers enjala bana bagenda maaso n'okubeera ng'ate bavaayo ne bavuma bazadde b'abannaabwe ne babeera nga baboogerera bino na biri ye antikaduuka agambye bannange ow'ebbanga otamwemukiramu naye tokola ki teweebika kale no munnange ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini nkulekereko vidiyo zino zonna mukwano gwange ogende maaso n'okubeera ng'ate ozekanya wabula nga kyengenda kusaba kiri kimu subscribe ng'ateekako akadde like nga vidiyo eno woba ogyagadde gisharing woba ogyagadde nenga goodbye for now toseetuka olunaku olw'enkya butereevu ngenda kuba ate nkutuusaako amawulire mala mangi nnyo mangi ddala musule bulungi mweraba bassebo ne bannyabo ntwala okwetonda kwange gye muli bakadaama nsaba mu nsonyiwe deno seetonda naye mpulidde nga kinkwatako neetonde nsaba mu nsonyiwe nfukamidde neetonda nsaba mu nsonyiwe bannyabo bakadaama ensonga enneetondesa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Desemba nafuna essimu yankubirwa ng'eva wa mukwano gwange enfanfe Bruno K yali akoze akayimba ke ng'ayagala engeri gye tuyinza okukapromotingamu wano ku TikTok nankubira essimu naŋŋamba ddeno nina akayimba kange bakayita bakadama tukoze tutyo kayisaawo njagala kayingire mu bakadama ate gwe engeri bakadama gye bakuwuliriramu oba balina bawera mikwano gyo tukoze tutya
ne mugamba mpaamu olunaku lumu nja kuddamu kukubire. Bwe namukubira ne mugamba tukoleyo sitanti ofuneyo omuwala akusurprisinge ng'okoza hope shifa idea neba nnungi n'agigula era nga we mwabiraba obyayitingana ku mitimbagano. Bannange nsaba munsonyiwe nti sitanti gye nawa Bruno K oba idea gye nawa Bruno K okukola yaleetera abantu okulowooza nti bakadama tebategeera, bamakedo, bafala, bayungwe. Naye nga nsaba munsonyiwe nze nabireeta. Era bwe namugamba nti Bruno K kola bwoti ne bwoti n'angamba ddeno okufa kwe kulitwawula nze naawe kubanga olina obwongo bungi nnyo kino kijja kukola. Naye ebyembi banyinange bakadama tebyavaamu bulungi, balabanga mu abatategeera. Naye nga nsaba munsonyiwe kuba nze namugamba akayimba bajja nakakola challenge kitegeera nampeereza $50 ku ssimu nangadde nonywa kasoda. Naye nga nsaba munsonyiwe sijja kuddamu omanyi guno omutwe seetisse engalabi munsonyiire ddala. Naye nga akayimba mukasapootinge. Bruno K kyali wange homeboy. Naye nga bakadama munsonyiwe okubavumya. Naye nga nze naleeta idea eyo sitanti munsonyiwe ddeno nze seetonda naye olaba nvuddeyo ne mbeetondera bamikwano munsonyiwe. I love you. Yamutwala ye bayina kumubuulirizaako era waakuvunaanibwa. Abedi bwanika akutte wansi ne waggulu ne Masasi Mpuuga ne bammeeya b'e Masaka bonna. Abedi bwanika abaddewo n'abo benjogeddeko babaddewo okuggyako Mpuuga yekka yatabaddewo. Bakoze omulimu munene nnyo. Omukyala bamulina enamba z'amasimu eri ku kitebe ky'Egypti ne basukumayo abantu aba embase y'eri. Bwe baatuukayo ku woteeri babagamba nti ne bwe yalikoze atya yabadde talina waayinza kuddukira. Ne bwe yalikoze atya bali babayita bakanywa musaya ate woteeri eri tebeera mu bantu. Kintu kyabwe bakolera mu bikolobero byabwe bagipangisa kaseera buseera nga bavaamu, bagipangisa kaseera buseera nga bavaamu. N'olwekyo nawulirako ng'oŋŋamba nti mukama wo yakugamba nti mujja kukyala mu Egypt. Maama tokkiriza ku olwo olwalo ogambe nti nze ngenda kusigala waka mmwe mugende. Nkwegayiridde kubanga ku kyenda by'e Saudi Arabia basiba abantu ate Buwalabu yonna sijja kwogera kisijja gamba ki. Bantu b'amajini, bantu bakozi ba bikolobero nti ebyabwe vidiyo ziri awo ziraga butemu bwereera ate nga kye bakola n'amazzi yatikkuka enviiri ku mutwe n'aga nti nange bwe ngenda okubeera nga bana abantu. Kwegamba nga vidiyo ziraga butemu bwereere, omuntu bamusala alaba, bamugjamu ebintu ng'alaba, ne bamukola byonna baasala olisi mugongo, nsigo, buli kimu. Ate ne bamuleka nga bamubambye ng'ekyennyanja ekyanike ku musana. Era eno emulago gye bamukoleddeko ku myezi kumpi egigenda mu 2 kubanga bamutanga 5 Desemba. Owulidde? Bamutanga 5 Desemba kati bamutuusizza eno nga 14 oba nga 15 ne bamutwala emulago. Abasirikale baadde bamukaayanira nti muntu waabwe ko bano tinedda naffe muntu waffe. Bano ne baleeta baddokita abaabwe ne balimba batwala baddokita abaabwe okugenda okumulaba nga nabaana temuli buli kimu. Era babadde mukulu we yabadde agambye nti oyo situmumanyi naye okutuusa lwe yagambye nti musumulule ebigere. Ku bigere kwe yalabidde nga ye mwana wa kitaawe ne nnyina. Owulidde? Munnange byebyo. Era nawaliriziddwa ne ŋŋamba nti nteekwa genda really? Russian. Temwemalamu, we shall like you. Tubaagala tujja followinga, tubaagalira ddala ne mulekera. Bw'oba obulyanga family yo yakuta mama w'abaana.
Mama wabana teri agenda kutawaza ngo owulya ekivundu ngo omuwala bw'akufumisa ekiti mu kabina family yo bano mikwano gyamwe they are just on Facebook and TikTok and these Instagrams baba agala kubalabira wano not in your suffering days era essaawa yonna ey'okubonaabona kw'obulamu bwo kwa family yo mulekerawo okwogera family za obe wakaba kusabya mitwala 2 toyagala gaba watakikwetagisa kujja wano okukola video ewakaba ansabye set let it be baleko bagambe tozirina kale ba blocking ne bana mwe muwebudde family munaye mwe mwemanyi muli ba tiktokers no one here is a big tiktoker tali woza sinamulaba ba big tiktoker bali Tanzania na Kenya mwenna muli ba masikini nzenzo nabagamba ze sibakweka sida okukwemola molanga njogera namwe I'm better than you. Wanga mwe mumanyidde mu mbeera yakunda bamukubo nga ntambula n'ekifufu. But that is not me. Nkutwalira woyagala woyina okumanya. Niyo tosobola kummanya nze okujjako nga ozze nontuula nange nongamba kati mbulira gwani. Nye mujere muli ku family zammwe muzityoboola. Nzabe waffe nabakowoko wabewa mwogenda kubeera naani gwe. Ng'essaawa yonna ogenda kukomawo owunya. Yena bamukomezaawo olubeere lwonna lumuzimbye talina maama talina tatu naye omu ku bantu benna bano ku TikTok ng'agamba mbu yakowa ab'ekika kyokka senga we yamuliko muli basiru ali mu kitanda yeetonda nsaba senga nsonyiwe nsaba senga ozaze nze saamazewo na dakiika 15 like seriously I'm telling you that kubanga tugendayo ku Lwokuna nja mubala kadama munnamu nze nga mbeera mu kivundu era family ye so mulekerawo okuyisa mu maaso abantu ba family zammwe wamufunye kasente komwe mugezze nnyo mugaggawadde ze mutajje mu gavumenti miliyoni 2 ezo sente ntono nnyo wano Uganda. Uganda yagala ettaka ly'ekyapa lirimu miliyoni 18 kwali kati olowooza olina nnyo munyiiza era leero nnyiize ndi mu kuyomba siyomba nammwe olwasonga mbawa ekitiibwa nze muli bakama bange mbakolera emirimu gyammwe mu butereevu bwayo mu butuufu bwayo naye bwe mpulira omuntu ayogera ku famire ye noddamu n'okola vidiyo nze ngenda nkola sente zange mbw abewaka bansaba sente zibambe ffe ne twetaaga kumanya kyonna toba twandulirako tandika opostinga efaana tugamba ono ye jjajjange yansaba sente ono ye ankonge yansaba sente ono ye ani yansaba sente